إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولغانا بيتيبوا نبانيزا بيتيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونوي مولي بإذن الله تبارك وتعالى akadde kano kenyini akokumacha era amachagana marungi bwegati tusobola ekitiibwa Allah azza wa jalla agotuteeremu baraka ate atusobozese okubeera nga tukoleramu ebigenda okutugasa ku akhira n'ebigenda okutugasa ku duniya kuno mu bulamu obweyagaza. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Olugano bitiibwa amafa gano bwegati ag'olwaleero tubaako n'ebyo tuyigiriza ku sahihi fadail a'mal, ku bulungi bw'emirimu obutuufu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tuze tulaba obulungi obutale bwangirizi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mu durusa ffe nyimpimpi ezijja zibaawo emabega mu lunaku nga luno olw'ekitiibwa mu macanga gano era ag'ekitiibwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Osaba Allah azza wa jalla akkirize ensonga ezo biidhnillahi. Olwa tugenda kulaba obulungi butugenda kulaba obulungi bw'edduwa gy'osabidde wakati w'okwaziina n'okukima esswala. Fadlu du'ai baina al-adhaani wal-iqaama, obulungi bw'edduwa gy'osabidde wakati w'okwaziina n'okukima esswala. Bakulu nti kasaba omala okwaziina, omwaziina yaziina wonna wooli, oba oli muzikiti oba oli waka ng'omukyala wanawere waka nawulira nga ku muzikiti baziinye, oba nga kenyini yayazinye wakawe, oba omwana yayazinye waka wa hakadha. Kati akadde ako nga tebannakima swala, mwana wattu wakati awo edduwa yaawe eyanukulwa, era bwe bulungi obuli mu kusabirawo edduwa awo nti edduwa yaawo eyanukulwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Obulungi obwo buliko obujulizi obutuufu obuva ku mbaka sallallahu alayhi wasallam, era nga hadithi erimu obujulizi obwo oba erimu obulungi obwo ogisanga mu sunan abi dawuda ne sunan at-tirmidhi, era nga Sheikh al-Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala yagisahaha mu kitabo kitwa sahih al-jami'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadithi ngeva ku Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ejo ku sahaba w'ekitiibwa gwe bayita Anas ibn Malik, oyo yali muweereza wa nabbi sallallahu alayhi wasallam, era nga omubaka yamusabirako edduwa y'okubeera y'okuyingiwaza abaana n'emmaali, era y'omu ku basahaba bali abagagga ddala era abaali nga balina abaana bangi ddala, olwokubanga Allah yayanukula edduwa y'omubaka sallallahu alayhi wasallam gye yasabira sahaba w'ekitiibwa, era y'omu ku basahaba abasemberayo ddala okufa. Anas ibn Malik radiyallahu anhu y'omu ku basahaba kale abasembayo okufa. Kakati ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi n'ekitiibwa agamba nti la yuraddu du'a'u baina al-adhani wal-iqama, nti edduwa omuntu gy'asomedde wakati w'okwazina n'okukima esswala teddizibwayo. Amakulu nti Allah azza wa jalla ajanukula subhanahu wa ta'ala. Tegereka Oluganda, la yuraddu addu'a'u baina al-adhani wal-iqama. Ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti edduwa omuntu gy'osabidde wakati w'okwaziina n'okukima esswala mwana wattu teddizibwayo. Era kiba kya buvunaanyizibwa nnyo era kiba kya bulungi nnyo okubeera nti bw'ojja mu muzikiti nga baaziinye, oba w'otuuka nga baaziina, oba n'owulira okwaziina, mwana wattu wonna w'oli tandika okwanjula ensonga zo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandika okwanjula ebizibu byo mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka ta'ala. Tandika okusaba ebyetaago byo eby'edduniya n'abyakhira kasita olira okwaziina nga kuwedde. Lwaki? Wakati awo nga tebannakima swala. Omubaka agamba nti edduwa teddizibwayo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala.
Tegereka Luganda. Naam. Kati edduwa abuluganda byetibwa zizimu ku ibadat ennene era ezina ekifo ekinene mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala era mu busiramu bwaffe olwaleero biidhini tabaraka wa taala. Lwaki? Kulwokubanga edduwa swilatun baina al abdi wa rabbihi, mwana wattu swila kyekiringa ekikuyunga wakati wo ne Allah tabaraka wa taala, oba kyekiyunga wakati w'omuddu ne Allah subhanahu wa taala. Otuufu njagala weeteeke mu kifaananyi nti kati oli mu kusaba, osaba Allah subhanahu wa taala ebyetaago bigenda direct eri Allah tabaraka wa taala, oba otaddewo okuyunga wakati wo ne wakati wa Allah tabaraka wa taala singa onobeera nga osaba. Kyovulaba eswala kugamba byebimu bye tweyunga nabyo eri Allah subhanahu wa taala, olwokubanga eswala ejjuddemu okusaba kwereere. Tegedde eswala ejjuddemu okusaba kwereere, kati tweyunga nayo eri Allah tabaraka wa taala. Era nga nedduwa mwana wattu kuba kweyunga ku Allah tabaraka wa taala, makulu nti otaddewo okuyunga wakati wo ne wa Allah subhanahu wa taala nga omusaba. Tegereka Luganda wahakadha nga omusaba biidhni tabaraka wa taala. Era famuqtada al-ubudiyya, omuntu okubeera mu buddu an yas'ala al-abdu al-faqiru rabbahu tabaraka wa taala qadaa hawaijihi, kukubeera nga omuddu okulaga nti oli mu buddu, kulaga nti oli wansi, Allah yali waggulu tabaraka wa taala, gw'oli muddu, Allah ye mukama we subhanahu wa taala, ye muddu okubeera nga asaba, ye muddu omwavu, omunaku mu buli kimu kyonna. Wadde gwo singa obugagga mu nsi naye oli munaku mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, wadde gwo singa okumanya mu nsi naye oli munaku mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, wadde gwo singa buli kimu ekyebbeeyi kuno ku nsi, wadde oli kabaka, gwosinga obukulembeze, gwosinga obuyinza, gwosinga obugagga, gwosinga irimu, gwosinga amaanyi, gwosinga ekitiibwa, gwosinga ebigambo okuwulirwa, buli kimu kyonna gwe kyomanyi nti kyabbeeyi ku muntu nga yakisinza muno mu nsi, mwana wattu abeera munaku lunkupe, abeera mwavu mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kivula nti omuddu okulaga okwetoowaza kwe n'okulaga obuddu bwe kukubeera nga asaba Allah we tabaraka wa taala abeere nga amumalira ebizibu. Tegereka abeere nga amumalira ebizibu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Era Allah yagamba tabaraka wa taala mu suratul Bakara aya ya 10:86, Allah gamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah gamba nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi anni, bw'oba budonge bakumbuuzizzaako nze, bansabe batya naki wa hakadha, fa inni qaribun, ndi kumpi nnyo nabo, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, nyanukula edduwa y'oyo ankowodde bw'abanga ankowodde, nyanukula edduwa y'oyo ansabye bw'abanga ansabye. Wa in kana nti Allah subhanahu wa ta'ala atuwanga titumusabye namusaba tabaraka wa ta'ala, atuwa biduni mas'ala wa biduni du'a subhanahu wa ta'ala, naye ate bw'osaba era Allah akuwa tabaraka wa ta'ala. Kivalo kyagamba nti ujibu da'wata ad-da'i, nyanukula omulanga, nyanukula okusaba, nyanukula okukoowola kwoyo ankowodde singa abankowodde. Kati bwankowola falyastajibu li, abantu abankowola baberenga banukula omulanga gwange gw'okunsinza, wal yu'minu bi, banzikirize, la'allahum yarshudun, bajja kubeera nga bajja kulungama biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kati Allah watu wagamba subhanahu wa ta'ala, era Allah nadamu n'agamba suratu Ghafir aya nkaaga, yagamba nti waqala rabbukum, Allah wamwe n'agamba tabaraka wa ta'ala, ud'uni munsabe astajibe lakum, ngenda kubaanukula. Waqala rabbukum, era Allah wamwe n'agamba tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal omulezi waffe, ud'uni munsabe astajibe lakum, ngenda kubaanukula. La hawla la quwwata illa billah. Yatulagidde tumusabe tabaraka wa ta'ala, ate kugamba n'atuwa assurance nti yagenda okubeera nga atwanukula Allah tabaraka wa ta'ala. Tegereka bulungi kyobo, la hawla la quwwata illa billah. Era okumanya Allah azza wa jalla okusaba kukulu, era okusaba kusinza Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti innal ladhina yastakbiruna an ibadati, mazima ddala abeekuluntaza mu kunsinza, mu kunsaba, wano okusaba Allah yakuyita kusinza tabaraka wa ta'ala. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, mazima ddala abeekuluntaza ku kunsinza ne bagaana okunsaba, beekuluntaza mu kunsaba, kukunsinza mu kunsaba
sayadkhuluna jahannama dakhirin bajja kwingira mu jahannam nga nabo banyomofu batyobofu ekitagambika ekitegeeza ki ekitegeeza nti edduwa nkulu nnyo mubulamu bw'omuntu edduwa ibada nnene nnyo mubulamu bw'omuntu edduwa byebimu ku byokulwanyisa by'omukkiriza byalina ayinza okubeera nga munafu talina maanyi talina bwogerero talina ki naye ekigambo kimu kyasaba Allah azza wa jalla biniyatin salihatin biidhnillah nenniya ngaeteredde bulungi nnyo eri Allah azza wa jalla Allah nammalira buli kimu kyonna kagabe maanyi kabe byakulwanyisa kawube bwavu kawube bukulembeze kakibe kikyonna Allah nabimalira tabaraka wa taala n'olwensonga eyo ti ensonga eyo nkulu wa barakallahu fikum jazakumullahu khair kyobola bantu okusaba zezimu ku ibadati ennene ezo eziri haramu okukyusa oba okuwa ebitonde ebirala okuwa ekitali Allah tabaraka wa taala tosabanga okusaba kw'okusinza ng'osaba ebitali Allah tabaraka wa taala kibolaba mu musomo gwaffe ogwa al usulu athalatha twalaba kugimu ku miteeko gy'okusinza era nga kugimu ku tteeko gy'okusinza twalaba addu'a okusaba twagulaba ng'omuteeko mu miteeko gy'okusinza biidhni tabaraka taala era ne twawulamu ng'okusinza nga addu'a okusaba kuyina emiteeko oba kuyina engeri bbiri waliwo du'a al mas'ala wa du'a al ibada eddu'a nga ya byetaago kati ngendo gituliko olwaliro ya byetaago kusaba Allah obwetaavu bwo bwolina ay Allah mpa kino Allah mponya kino Allah njagala kino obwetaavu bwo n'okusaba okwokusinza nti Allah azza wa jalla yekagwa ina okusaba ebyetaago biidhnillahi tabaraka wa taala kati omuntu yenna asaba ekitali Allah tabaraka wa taala aba agudde bulungi nnyo mu shiriki n'obukafiiri era bw'afiira mu mbeera eyo atava mu muliro kulwokubanga aba agasseko Allah subhanahu wa taala tusaba Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala atuwe ebbanga lyonna okubeera nga tumusaba era nga tumusinza nga tuyita mu kumusaba Allah tabaraka wa taala kakati Allah azza wa jalla tabaraka wa taala atugamba nti fala tad'u ma Allahi ilahan akhar fatakuna min almu'adhabina tosabanga ne Allah azza wa jalla ng'omugattako ng'osaba ate n'ebirala bikuyambe ng'osaba shiriki ng'osaba bukatonda tonda ate nabwo bukuyambe ate ng'eno bw'osaba ne Allah tabaraka wa ta'ala tokikolanga lwaki fatakuna min almu'adhabin ojja kubeeramu abo ababonerezebwa Allah ajja kukubonereza subhanahu wa ta'ala singa onaddira ebyetaago byo n'obisaba empewo z'ekika singa onaddira ebyetaago byo n'obisaba kabuli singa onaddira ebyetaago byo n'obisaba lubaale singa onaddira ebyetaago byo n'obisaba bajjajja abo abaafa mbu bakutereereza embeera singa ebyetaago byo onoobisaba shayatin singa ebyetaago byo n'obitwala mu balogo n'obitwala mu basezi n'obitwala mu ssabo obisaba eyo fatakuna min almu'adhabin ojja kubeera mu bantu ababonerezebwa olw'ensonga ojja kuba ogasseko Allah tabaraka wa taala Allah yayanukula edduwa era ye yatulagira tubeere nga tumusaba tabaraka wa taala beera mwesimbu osabe Allah azza wa jalla wallahi buli kimu kyoyagala akirina era ajja kikola olw'ensonga ye mugagga olw'ensonga ye yatonda buli kimu kyonna gy'olaga okusaba ani yatondayo balubaale shayatin abantu kasasiro yenna gwe bakozesa ani yabitonda Allah tabaraka wa taala si Allah azza wa jalla Allah yabitonda tabaraka wa taala ogenda n'oyingira mu ssabo wala hawla wala quwwata illa billah Allah azza wa jalla atutte nga tutuyingiddeko mu ssabo obulamu bwaffe bwonna era n'abayingirayo Allah tabaraka wa taala ne beenenya Allah basonyiwe tabaraka wa taala abayingirayo nga bagenze kugatta kwa Allah tabaraka wa taala ne bava mu busiraamu ne bafa awo abo bakafiri bashirika era bagende kuva muri era tokezwa na kubasabira kasaba fanga bakafiri wala haula wala quwwata illa billah tunulire ssabo n'ebirimu akasisira olike yazimba omushirika omukafiri omulogo ke yazimba emmuli ezakabaga ebyayo ebyasiba emmuli ezo ettaka liyakakubisa ne kabeera nga kasiisira esubiri yateekako emigo gye yakozesa oba emiti yakozesa nga akasolya buli kimu kyonna ebyo byonna bitonde bya Allah tabaraka wa taala kati jangu munda buno obulibaliba obwakala emmese enkalu simanye gonye embisi simanyi nanakanywa hakadha byonna byo byalina byonna byakozesawo byajingajinga nabyo by'abantu ne shiriki we naki byonna tekuli kike bya Allah tabaraka wa taala yeke nyini omulogo oba omushiriki omufere yeke nyini teyina kubuyinza
yake nyini wa Allah tabaraka taala era singa buchanga Allah mulwaziza singa kibuchanga Allah nga mujjo mbuno obwensi singa buchanga Allah nga mulemaza singa bucha Allah nga Allah mutusiza buli kimu kyonna Allah tabaraka taala talinawo buyinza bwe yeri na konti yakino tikija kuntuka goba kino wa hakadha kyekikulaga obuchamu bw'ensongezo kyekikulaga nti ebizibu byonna ina bibulira Allah tabaraka taala kyekikulaga tulina kudda eri Allah azza wa jalla wallahi bucha kumacha ngomuroga afudde ngomuseza afudde nga omushiriku afudde omukafiri afudde lwaki teyina kubuyinza kati byonna naye kenyini bya Allah tabaraka taala kati lwaki oddira ebizibu byo lwaki oddira oyina buzibu bwa kuzaala oyina buzibu bwa kala sente oyina buzibu bwa kusaba Allah mali lwaki obitwala ebyo bitonde ebirala Allah taliwo subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla takumalira si yakutonda si yatonda biwetaaga kati yateekedde okubeera nga asabibwa Allah subhanahu wa ta'ala beera mugezi beera musale biidhini Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala gwosaba kati omubaka sallallahu alaihi wasallam najja natuyigiriza ng'erajjeko Allah we tabaraka wa ta'ala atuusako obulungamo buno timunnange mulimu ebiseera ebimu Allah mayanukulira edduwa tabaraka wa ta'ala wa in kana nti ebiseera byonna Allah yanukulira edduwa tabaraka wa ta'ala naye bino ebiseera mubaka abikonyeeko sallallahu alaihi wasallam nti edduwa teziddizibwayo era nga mu byo wakati w'okwaziina n'okukima esswala wakati w'okwaziina n'okukima esswala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala sabirangawo nnyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kwanukula tabaraka wa ta'ala tegereka Luganda ahakala kati Luganda bibitiibwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati mubimu ku biseera oba mubimu ku bifo bya Allah bwayanukuliramu edduwa tabaraka wa ta'ala wakati w'okwaziina n'okukima esswala kiba kirungi nnyo mwana wattu nosabirawo edduwa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala Allah ajja kubeera nga ajja kuzaanukula kakati tujja kubeera nga tukomaawo inshallah tabaraka wa ta'ala obulungi bwetubeera olwaleero tulabye obulungi obw'edduwa omuddu gyasabidde wakati w'okwaziina n'okukima esswala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam.